izooba rya nyamwabazyo abantu ba Rwengo birukire omugyenzi Andrew Kalisa wabireho kubanza omuhururu y'okutandikaho ishomero rya senior kandi rya gavumenti omu district ya Rwengo. Hahwireho emyaka 43 obwo ishomero rya Nakyenyi Senior Secondary School ritandika omu gomborra ya Rwengo ruro omu district ya Rwengo. Reverend Willet Musange owa Nakyenyi obwabira bembireho kushabira omugyenzi ashabira abatakabona hamwe n'abantu ba Rwengo okugumana baronda abantu abarabayambe kandi bakabe cyo kureberaho ngo mugenzi Andrew Kalisa omuze birinde family ye omukyala wali atera n'abaana we bali bakyali balamu tukwegera Katonda waffe omulungi ow'ekisa osiba amaanyi n'ekimu ekyokukkiriza wadde omuddu wo w'omwomuza naye ate bo babeere n'okukkiriza nti olunaku lumu tulirabaganako maaso n'amaaso nga bw'otuyigiriza Basesalonika 4:13-18. ogu ayongire yasima omugenzi abo kugira ngo akata kweyendeza wenkaka no kufaha by'obwegese ng'ogundi murundi akagizaho no kuyamba abantu babiri benda ebyo kweyamba omuntu nguka yabo kurugo mu idara kuzomurindi nembayigiriza okubeera n'okukola n'obwesigwa nga tulabye omukulu Andrew Kalisa nga yeewaayo ng'akola n'obwesigwa n'obumalirivu bwonna ng'akola omulimu gw'okubeera omusomesa mu kutandika essomero ate era n'okukulembera abaweereza abalala abaliwo. Omuringo nigwo gumweru kyamuzande omu bashomero mu ishomereri wena nabo barabireho bashaziremu kushashurira abana babiri mu ishomereri kakigenderwa cyo kwijukiraho omugenzi kubinasoboka tujamba kwatirangako aite kigana emubulabye nawe nokabuze ekibuje kaina tuongerezako mugere mudde mwetu bakade bange abalabadde boogera twasalawo ng'abaana basubira wano okujukiranga omugenzi Kalisa yatukolera ebirungi era twataddewo foundation ya Kalisa project tatera abaana bameka babiri omwana n'omuki Busuru Fred orumukuru w'ishomero ndio rumwe ashabira abana bona bari mu ishomereri n'amashomero go mu district ya Rwengo okureba ngo batamani mingi ahabetabo abo kugira ngo eki nicyo kibaje batuyira mu mashomero wabuli nokora ki okwesomera kubanga kusoma kuyamba ki kuyamba abantu bali sente ze bataddemu kusiima omukulu oyo kye yabakolera kati namwe mwekube mu torch. What are you going to do in the future for those wenzebuli nyogerako ki kubanga mwe bantu we omuhabuzi wa president kandi wabiriho omukuru w'entebe ya katano ahabwa district ya Rwengo George Mutabazi asimire omugenzi Andrew Kalisa okutandika w'ishomereri kandi yagira ngo tariyebwa n'embokozi ya mutire arikwenda ngo ashome. Kalisa tiyamanyako ntendo yali holiday oba twali mu kusoma kunze buli oyasanganga mu town ng'alina okumbuuza okola ki wano era yankuba emirundi egisukka mu 5 nga buli wasanga mu kikuuba nkuba what are you doing here, go back to home. buli saawa oyansanga kubanga ali mulalu nnyo kati buli oyasanganga ng'alowooza kuba tata wange yabeeranga amugamba nti oyo mulalu kati buli oyasanga ng'alowooza nnyo kubeera ku ssomero oba holiday oba si holiday ng'alina kunkuba naye nga tankuba mu mutima mubi. Gasha kwa Bashir Karema habwa Tayari West omu Rwengo.